Kitalo nnyo maama. Nange bitawaana. Kubonaabona mukwano. Kati bwe twogerako naawe gwani? Erinnya lyange nze Nnaalongo Sarah Kalyango. Mugenzi kati Mayanja obadde omuyita otyo oba yange akwita ati? Omugenzi nze ndi mukakkojjaawe. Ennyabo. So kiki kyoyinza okumwogerako oba abantu bongera okutegera Mayanja ono abadde wa ngeri ki? Mayanja okuva nze lwe nafumbirwa namusanga mwana muto. Nafumbirwa mu mwaka gwa 89. Namusanga muvubuka muto. Naye Mayanja abadde omuvubuka omukkakkamu. Ayagala abantu. Nga buli w'omusangira wonna nze abadde ampita maama buli kaseera nga mpita maama. Nga talina linnya ddala nga buli wansanga maama. Nga mukkakkamu, nga wa buvunaanyizibwa, nga bw'aba agambye bw'ayogera ekintu akiremerako era akituukiriza nga bw'agambye. Nga kyasuubizza era akituukiriza. Ndabye Mayanja omusajja omwesimbu ataliimu makoona. Ye Mayanja gwe ndabye. Amawulire gakusanzeewa? Amawulire gansanze ku makya gansanze ku mulimu. Nga naakatuuka bwenti ssaawa zibadde zigenda mu 3. Omuwala omulidiya muwala waffe nankubira n'aŋŋamba nti nno Mayanja afudde. Obadde omanyiko ku bulwadde? Mbadde manyi ku bulwadde kuba ku Sande twali naye. Twali ku birthday ya maama waabwe. Honorable Mbidde yategeka ka birthday ka maama waabwe kuba maama waabwe naye alwalidde okwebbanga. Naye kati bwe yamulaba nga afunyemu kangubanguba n'asanyuka nga maama asobola okutegeera ng'aseka n'agamba bannange mukyala wa Honorable n'agamba tutegekere maama birthday kuba birthday yali ya ku Sande ey'emyaka 87. Kati ne batuyita ne tugenda. Nze nali simanyi nti Mayanja mulwadde okutuuka ku ekyo. Naye nagenda omulabako ng'embeera tesanyusa nga mulwadde ng'azimbye ebigere ng'azimbye olubuto. Ne tumugamba naye mmwe ne mulwala okutuuka ku ekyo nga temulina muntu yenna gwe mukubira ku ssimu. N'agamba mbu mami kati ngenda mba na bulungi nja kutereera. Ne tubeera naye awo. Era twatuukawo ssaawa nga 8 ne tuvaawo ssaawa nga zigenda mu 1. Ne tubalekawo bo nga bakyaliwo ffe ne tuvaayo. Nga tusuubira nti ajja kuba bulungi. Ne tugezaako era naffe ne kye twali tusobola ne tumugamba tugenda kunoonya ku ddagala kubanga yali agambye mbu ekisingira ddala omutawaanya sukaali. Kati ng'ate nze nina abasawo bemmanyi abakola ku abahabozi abakola ku sukaali. Era omusawo ali eyo lyantonde ne mukubira ku olwo lwennyini ne mumuwa n'ayogera naye n'amubuulira obulwadde bwe bumuluma. Era ku Sande omusajja n'ateeka eddagala ku mmotoka ku baasi ku makya ku Mande ne ndifuna. Era ne nkubira omukyala najja n'alinona ku dduuka lyange. Ne mbagamba mutandika oddimuwa kubanga oli omusawo bw'aba ddala nga bulwadde bw'omugambye bwebu eddagala lye litera okukola. Ne ndiweereza era n'aŋŋamba nti nno bw'amala 14 days nga anywa eddagala lino ajja kuba bulungi. Era mbadde n'okukkiriza nti Mayanja ajja kuba bulungi kuba nayogera naye ne ku Mande ne muga eddagala balireese. N'agamba maama eddagala ngenda ddinywa kubanga appetite nkyagiina. Nsobola okulya nsobola okunywa. Ne nzikiriza nti ajja kuba bulungi. Naye kinkubye enkiko y'amaanyi nnyo. Era bwana bwankubidde ng'akaaba oyo Lydia mbadde ndowooza nti maama waabwe yafudde kuba ye omulabanga munafu. Nga sisuubira nti Mayanja ayinza okuba nga yafudde ekiseera kino. Naye nambikira nti maama Mayanja afudde. Tweyanzeeke byebyo nno bannange ebintu si byangu. Yes. Mayanja atulumye kubanga abadde atwagala ffenna. Buli omu ng'amwagala mu kitiibwa, buli omu ng'amuwa ekitiibwa nga ye bw'ali, buli omu ng'amutwalira mu kiti kye. Weewaawo. Kale Mukama mwekimule ky'emirembe n'ennyabo. Nzanya Byona TV okufaayo ku bakozi bammwe kubanga obwedde lammeka ankubira ng'ambuuza mami tukoze tutya ne mugamba ngenda kati bwe ntuukayo tulabe ekyokukola. Naye twebaza Byona TV okuyimirira naffe. Tumanyi nti tujja kutambulira wamu paka we tunaatereka munnaffe mu kifo kye eky'olubeerera. Mukama abawe nnyo omukisa. Sorry?
Okay, nameka jangu. Okay, tugenda kuba nga togako ate n'abakozi abadde bawangala ne Mwami Mayanja nga bwe nabategeezeza nti buli muntu yamanyi Mwami Mayanja ng'egyabadde amuyisaamu gy'abadde amwagalamu n'ebiringa ebyo. Sebo lameka.